tumaze omufunye nedda sewali erisiki tetwagala twabakanga tetwagala mpya ya ssente mmeke abagagga bakikola mubyo wabazimba wabula shibomaaolabakati kusente gyebakwasira obuntu sobakwejabaganda shiba ate shiba yeyambadde kati soko bakutadde mala kuguza kwa banka shiba naye shiba kamili agere kukola Can I get this security? Dio kubangala kuwa ndowooza naawe. Uya mu message omulaba. Musa. Boda bayongera mu Mugambe Ssente basindika kwange ensala. Nze manager wa Shiba wane Uganda. Kati kitugenda okukola tugenda kukwa kuvipa omanyi gyensula nze badde mukuyingira naye nga tulina okumanya naye nga tulina okumanya okuba mukishuwa mugenda mu studio kibanyi kakwe abantu babiri ali eri kawato ogenda tukutoowulira mbadde nkusa Shiba yinza okuba akakadde essaawa zino gwaliine kabata mpaayomi kale kakuweeyo pananga kati no wano kakuweeyo Shiba tayagala kwogera semumpaddeyo bonna abali ku chaati otyo tugawanise wali wonna kyakabi omulamu naguguddewo tusonda etiketi tiimu breka tiimu aptopu enkya mukamange mbadde kusaba agenda kusheyalingira abaana ab'ekawempe tulinze alwa y'ekawempe twaguze etiketi zijja sukka ne mu bibiri Freedom City ejjudde aptopu enkyaki kkiriza nakuteereddeko meseji naye simanyi olabika tiwakirabye ako kanvuma kajjeewo Alien soko tukakase abasajja batugambye balina akabadike tegesa okukola okujja okukyankalanya ekintu kyaffe ensonga eyo gihandolinze otya bagenda tusindikamu abantu nga bazze kukola fujjo ensonga eyo ogenda gihandolinga otya muganda kuba baagala tulabisa atoli agenda kweta fujjo bingi okubagenda kasita oyogera kabata weesulise betaddeko mu buzebuze mangalinaera musekeko kyakabiye tukipike bugesi paka lasi teri kuzikiriza nalo respect kabata nze ekyange kyebuuziza naye simanyi oba akiwulidde Alien enkya mbadde nsaba obeereko nakuteereddeko message tujjayo jabawo omuntu w'erugogo oyo mujjeemu tonnabagibikula tiimu aptopu family aptopu
tugenda kusharingira live ojje olabe omanye tiketi abaana ezigulirwa baasi zigenda Bakawempe naye nkugenda kuteredeko message ku WhatsApp tonnagibikula kale tekirina buzibu trying okubanga enkya bambi bwenkusharingira afazaali ojje kale kyakabi maani neya kale proud bane alien skin apadde omukisa n'apakiika n'ezikwesa bulungi badde muzira nyuma balamba ateekeko ng'abalaba naye munabantandisa tokoddamu ebyebulungi sijja bateekako kati mulabe bulabi bagenda musubi agenda kukola tuni zezimu zagenda otukuba ku Freedom City ali Shiba abadde ayagala kuwa gondi Captain Byogere Ssente alien ekyakwagala ku live entane kutombulako eyo gyebayita Shiba kapteni wulirawo abo bali ku gaadi bebafuma omukulu abo bebali ku gaadi y'omukulu abo olaba bebayiwawo omubiri engumi zisookera kwabo Shiba nanga abazadde bange bansitulawo nigwanda kunikiramu bakutulawo nga tolina Shiba wuyasese kati so bajjabule basebo mwena Shiba bagenda okukolako agenda kuyita munze kwemu wanatandika okuba mujja mutandika omufula okuzanyisa kati mwena mwina kulaba nze Shiba abakoleko ekirungi obubaka mbutuusa naye kwali alaba live obadde ogamba Shiba oba Siba era sema mulika ono bamita Shiba mugagga bakwabo babakwabo baali batambuza omubaana mu jjaamu andi kati sokola Shiba wabakkiriza okuteerako agenda kuteerako enamba ogisobere nkuyireko osobola n'ogiteekako tetuganye munnange yinza okubeerayo abalala nga bandyagadde okukuwa kapiteni ajjuka ate olagawa enamba giteekeko awo yinza okubeera abala baagala okukuteerako bakuteereko awo nange waba nteereddeko wano enamba gisomawo ngaakuteerako alieni agenda mudewaawo alieni omukyalo oyo Shiba yabadde ayagala kugula tikiti Ssente nino mbadde nino siweereza nga bwe bazimpeereza naye n'otambulira olutalo weeyanze omutala bamuyita Shiba UK yakuwadde $30 ogule power banka bannaye Shiba neyanza zigenda kula zino power banka zikakujje zikamenyo era enkya power bank esoma njakola live by the way enkya genda kukola live Shiba mwebaze byonna waliwo abantu bangi benina okwebaza kubanga waliwo abali kuzimala amaanyi naye nga Shiba kyakoze kyakulunyo wabula toyanziza nge tomanyi kyokoze wakati ate tolaba ate kati bigenda ate kweyongeramu kati kutabukamu wakati ate bagambe ne champion Byoko oliyo tatata nawe olina kyogamba abantu Shiba wuyo kwali nina kugenda omukasadde ku proud omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera ogwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575.
Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 3 8 8 4 9 kisoboka Furniture Center kyokuddamu ekyo eri furniture.